omuvubuka ono ali mu mbeera ya dduka n'okulira ku nsiko olw'abamuyigga entakera nga n'enjumu yabadde asula landiroodi we yagimugobyemu. Teyakomye ku kyakusangako kkofulu ku nju wabula landiroodi yafunye n'abookya enzigi oluggi ne bagatta lugatte. Bwe yabadde alunviira ku ntono yantegeezezza nti embeera ng'okutuuka okumugagira bw'etyo omuyimbi Daniel Lubwama amanyiddwa ennyo nga NAVIO mu kyo ye kali nsambulira ng'omuwulu amulisa ku mmere. Mbwe era NAVIO teyakoma ku kyakumubijjiza mbeera kyokka wabula yamukuba ebitagambika n'amutwala ne ku poliisi asibwe ate n'ebintu bye byonna ng'omuntu n'abimuwambako. Batula bwe kye nalina mu nju sente ze nalina mu nsozi yazitwala nkyalina mu kkomera nga nzigyemu. Yanteeka mu kkomera okumala ennaku 3 ng'essimu zange aziwambye NAVIO nga sina gwe nnyinza kkubira nga ndi munda. Kati tuuza yalukugunya olwo nze emboozi nsosootole nkutegeeza nti erinnya Jammy Radio lyakyusibwa era kati oli ku mukutu Jammy TV kwe ŋŋenda okusinziira okukumanyisa ebintu eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna n'omubala gwayo weeyongera okumanya. TV eno gigoberere ku mikutu egy'enjawulo okusingira ddala ogwa YouTube gye nasimbye amakanda, olwo Facebook kwegoberere ne TikTok yakwo. Kirasinza kuganya mboozi ku kwajja nga tannaba kunnambika ku buvunabuddo bwe era yambuulidde amannya ge ne bakadde be abamuzaala ne gy'asibuka. Mpitibwa real names Abdul Nasir Idris. Mbadde ku nsonga zenzindeese wano mpitibwa Samwise Gamji bamanyi nga Sam. Wala bampita Kasumaali, wala bampita Munyarwanda, wala bampita Naziri. Erinnya eryava mu Abdul Nasir liri Naziri. Kyazanga sebo Masaka kyazanga nze Kaitana Vincent Yeputesi. Ekibuga Kampala yakyesogga mu mwaka gwa 2015 bwe yali azze okusoma ekibiina eky'essiniya ey'okuna ku ssomero eriyitibwa Kampala Citizen. Okuja ku 2015 nali nzize okusoma senior 4 ku Kampala Citizen kuna Mirembe Road awo era nasoma senior 4 2015. Ekibiina ekyamuleeta okusoma ng'akikubye olukumutwe mu mwaka gwa 2015 ate yatandika okuyiiya obulamu ng'omuvubuka asobole okufuna ekigulira magala eddiba. Bw'atyo kwe kusalawo atandika okutunda amasimu. Ndiringira mu masimu, ndiringira mu laptops, zino essaawa ndi ne mu ngoye. Gwe omulimu okuva butonze nga nze nali njagala nnyo amasimu. They just found out zine machine zitukwatagana nga mbeera nnyo ku simu. Nagasuubulanga kuba twalina abatusuubuzanga abagajja ebweru oba tugeze ofunye ebizibu weetaaga akasente nga nze nkujjamu nembeera n'essimu nenjinoonyeza bakasitoma. Of course I'm a father. You know mwana zine saawa Kampala era kibuga Kampala lwakuba zine saawa ndi mugulira ku nsiko. Ng'awummuzza ebyokusoma mu mwaka gwa 2016 akagiriki yali omukugu mu by'amasimu n'enkozesa yaago ku mitimbagano. Eryo nno lyali ekkubo eryamusobozesa okutuuka ku muyimbi NAVIO okufuuka omu ku mikwano gya NAVIO. Yantegeezezza nti yali mu WhatsApp guruupu emu mwe yasanga obubaka obwali buweerezeddwa omu ku bali mu guruupu eyo nga bulaga nti bw'obukoonamu oba oyinza okukayita kalinki kakutwala butereevu ate mu WhatsApp guruupu endala eyali yatuumibwa erinnya erya NAVIO Diehards ekinnyonnyolwa nti abagirimu bonna oteekwa kubanga NAVIO waligwa naawe woligwa. Abdul Nasir naye kalinki yakakwatamu era nagguka butereevu mu WhatsApp guruupu gye nkutegeezezza eyali yatuumibwa NAVIO Diehards era bwe yatuuka omwo olw'okuba eby'amasimu n'enkozesa yaago ku mitimbagano yali abikuba budinda. Ekyo nno kyamuwa enkizo okufuna obuganzi okukira ku balala bonna. Yali WhatsApp link in 2016 ng'omwaka gugwako. WhatsApp link
nina group gye nalimu ninsanga WhatsApp link ngegamba NAVIO diehards nga tumanyi byakusaaga nenjikwatamu nenjoininga group. That's how we met. Sina yanconnectinga na joininga group ng'abantu abalala bonna kati bakola meeting yali Makindye right now eri club Beluga sijui Kenya yali bagiyita by then kati baina meeting ne bagamba NAVIO is going to meet us nembabuuza yes by then Evans yali leader wa group ngera kakama Alex ye manager wa Mr. NAVIO nembagamba can newcomers attend the meeting? They are like it's okay, you can attend the meeting. And then nalimbera mu kisenyi wano kusegawa. Of course I had to walk ningende Makindye tumulinda ya linalete muko najja nagamba afunye accident nakola introduction ningamba wow funye serebu ate nali yagadde okwako bigambo byakozesa byansikiriza okwagala okukwatagana naye nensaba nnyo nfuuke close friend we. Ekyokusaba ng'ennyimba za NAVIO ku radios ez'enjawulo wano mu Uganda n'ebweru waayo bw'ebanga bwe yagirumisa amannyo olw'okukola obutaweera yasala n'amagezi okulaba butya ne bannaabalala bwe baabeeranga mu WhatsApp group eno bwe bayiga okusaba ennyimba za NAVIO ku radio zino. Muyimbi yandiyagadde ennyimba ze zibeere requested on radios, on TV stations. Nengamba bwe nakola ekintu ekyo nga ndi serious, I will earn his trust. Nakikolanga ku makya nga nakazuukuka nenkikola ku ssaawa 4 nenkikola ku ssaawa 7 ku Facebook, mainly Facebook. Twitter came later. Actually ku Twitter na requesting ate nakozesanga nnyo worldwide ezo radio z'omu America kuna request kuba batu kekisira nga mba nsuse okurequestinga ne bambuuza who's this guy? Send us his music. Automatically, nenkuba notifications, nenziteka ne mu group. Nembagamba wano wetutuuse. Kati radios eziri ebweru w'eggwanga ziri mu kusaba music w'omukulu oba wa serebu. Nenkwate kuba nali nzina ku simu nga zensinga n'okubeerako nazo. Ne bampa email yaabwe nenzibasindikira via email. I could request songs. Copying any links from Facebook. Nenziwa mu group. I was disappointed, yes. Search for hard to hang on nalemerako. Nensigala nga nkikola. Okutuuka ku NAVIO kyamutwalira ebbanga era yamusisinkana mu mwaka gwa 2018 mu kifo ekimu ekisanyukirwamu wano mu Kampala. 2018 era yennyini. Time came by then yakiringira every Saturday. He could chill at club play. Nga bere ku club play buli kaseera nga tugendayo. Kati the way we met yakola studio enajjana nkumbi. By then yali amaze okuntegeera. Nga bamaze okusisinkana ekyaddirira mukwano okutandika kubasaza mu kabo nga NAVIO kalyako ne Abdunaswiri kwalya nti NAVIO mwennyini ye yamuvuganga okumujja mu kifo mwe baabanga bakyakalidde n'amwolekeza butereevu gye yabanga asula wamma ng'omukwano gwabwe gukwegombesa. Even himself yekennyini anvuga nanzija mu clubs nga tunammuroka babiri actually nantwala ewaka ewange. Yes, yali amaze sometimes even nasulako newowe waka emuyenga nga tuva ku shows nitugendera ddala ewe nensuulira ddala ewaka ewowe. Omukwano gukula guva ku Facebook ne WhatsApp. Ekiseera kyatuuka NAVIO n'afunamu obutakkanya ne yali maneja we mu biseera ebyera ne baawukana olwo obuvunaanyizibwa bw'okutambuzanga ennyimba ku mikutu gya TV ne radio Abdunaswiri n'abwetikka. Tutuuka ekiseera nga by then abafunamu ndowooza obutakkanya ne manager Alex nenga ye yennyini manager Alex yagambako manager Alex antwale ku TVs ez'enjawulo to introduce me. I'll be the one moving his music to different TV stations.
era manager Alex yanteeka mu moroka nanetulooza nitugenda ku TV ezimu waliwo TV nagendayo ne manager Alex nitugenda ne ku TV endala oba yaliwa went to 3 TV stations twagendako ne ku wane Mengo yali eyo n'omukulu ow'amasa amanene yani Katolu Bwama that very day B24 I was even they took me to event B24 they introduced me and I'm the one who's going to be moving NAVIO's music kuba toyinza kuva eno jja n'ogamba nze NAVIO yantumidde the music no olina okuba ne proof balina okuba nga abaddewo nga amutambuza akulese n'akuteekawo now in 2019 Mr. Alex left sigenda kulimba simanyi NAVIO never gave me the reason nensigalawo nze ne Evans nga feba group leader oba feba close to NAVIO era bwe yaggulawo by the Nagrone studio enajja nankumbi Icon studio kwa Icon studio ko bwe yakola poster abantu ko balina okuba to call ng'omuntu yenna ayagala ze sali producer waliyo Miomed nenga abantu go balina okubira ku poster kwaliko enamba yange eya Airtel nga kuliko ne ya Evans nga if you call Evans nga tugeze ali busy obe namba teyiseemu you call me jjukira nti okusoma yali yakukomya mu kibiina kya siniya yakuna wabula oluvannyuma yasaba NAVIO okumukkiriza dde yayongere ku misomo gye olw'omukwano ogutagambika gwe baalina mu kiseera ekyo NAVIO yamukkiriza okuddayo okusoma ebisale by'essomero na buli kyabanga kyetaagisizza NAVIO ng'akiwa teyali mu Uganda yamala omwaka mulamba student kuba omwaka guba gutandika ne mugamba muzeeyi nali agala that was 2019 2018 ng'atandika ne mugamba muzeeyi njagala kuddayo okusoma naw nempayo proposal yange kati ngenda okuddamu baana bagenda otandika okusoma ng'ate atali mu ggwanga kati nengenda nali ngenda kusoma adult education ngenda kusoma S5 ninga ngenda kusoma adult education kati yali nabweru ne mugamba muzeeyi mwoli mu ggwanga mulesa ku meeting nga twogere nambuuza kinangamba I'm not in the country but whatever it is just say it on WhatsApp kanaye nagenze dda ku ssomero nenzijjayo registration fee nenjikuba ekifaananyi nenjimulaga nangamba you had told me it's okay nangamba it's okay you can go and join our fund omwaka mulamba nengusoma ngali abroad era nensoma omwaka negugwako nemaliriza omukwano gwabwe gwafuukira ddala gwa muggundu Abdul Nasir ne NAVIO ne bafuuka ba Luganda kate kati ali friendship ndiko ekiseera nga mulabanga mukulu wange era nga muyita brother bwe yamaliriza okusoma yakomawo nate n'addamu okuttukiza omulimu gwe ogw'okusaba ennyimba wabula ate ku mulundi guno yasanga waliwo awards ez'enjawulo ezaategekeddwa era nga NAVIO y'omu ku bavuganya nawe yakola butaweera okulaba nti erinnya NAVIO buli mutendera mwe baali balitadde awaadi eyo bagiwangula mu bbanga eryo lyonna NAVIO ye yamusasuliranga n'ewaka we yabanga asula ne ssente ezamuyambangako okutambuza emirimu gino oba ky'oyinza okuyita data NAVIO ng'azisasula paying my rent and then voting oba it's voting tugeze social media awards nga ampa airtime kwa mitwalo ndowooza 5 buli omukozesa nagwako nenziramu nemukubira ng'olunaku nyinza omusaba MBs emirundi ng'ena oba 5 kuba kyabeeranga serious besides other people nze nakikolanga emisana n'ekiro kubanga nali mwagala ate nga njagala tuwangule
Omulimu Abdulnasir yagukolera ddala obutaweera era yabadde tasobola nakumbalira muwendo gwangula emmeka ze baawangula kuba awards zonna viwe kuba kuzikukumba yazimalayo bumazi nga buli award gye yalimu buli kulondo okwaliwo nga mulimu erinnya lye nenkulabako amushuwa twawangulanga kuba ebimu nabikolanga nanzekka misana na kiro okumanya NAVIO yasiima Abdulnasir ebitagambika ne bwe yali addaabiriza enju ye yawa Abdulnasir obukulu obw'okubeerangawo ku nju eno nga yekenneenya enkola y'emirimu gyonna nga bwe gyali gikolebwa na buli kyabanga kyetaagisizza kyonna abazimbi nga batuukirira Abdulnasir olwo y'ensonga nga yagigguse ew'omukulu. Tutuuka 21 mu mwezi ogw'ekkumi yampita neŋŋenda ku nnyumba ye e Lubaga bali mu gikola renovation naye nga bagimenye waliwo abaali bali mu kuzimba bayinginiya n'abagoba yaŋŋamba baali babbye ebintu bye ng'amategula era bwe baagazza n'abayimiriza ihad baali babbye n'abagoba nze nasangawo abazimbi nga simanyi gye bavudde naye nabasangawo ku site era natandika ngulambaawo nagenda n'omuzimbi omu ye yantwala mundeeba okugula embaawo ne wayagala nzigule n'embaawo ekika ky'embaawo kyayagala ozimbisa ekirungi mundeeba yes naye ye nti yali tamumanyi nga tamwesiga teyamuwa ssente nagenda nendaba embaawo nemukola ebifaananyi nemubulira ebbeeyi buli lubaawo ne piece omuzimbizi yali ayagala nateeka ssente ku layini yange zaali miliyoni ndowooza 5 yes gwe yali yeesiga tuziguze tuzitadde ku site batandise okusereka ye Abdulnasir omulimu ogwamuweebwa yagukola bulungi era enju yazimbibwa neggwa nga buli kimu kiriteerere nga nnyindo ya nte teyakoma ku kyakuzimba kyokka wabula ne mu kuyingira enju eno era mu nsonga zonna yali kamala byonna ng'eggala essajja erikuba ennozo n'eritta n'ensekere wayitewo ennaku ngenda okkizuula nga buli lunaku nina okeera ku sayiti eyo nfuuse kalabalaba wa sayiti nfuuse supervisor nze asasula abakozi nze anegotiatinga nabo yes kino kivuddewo kino kigenze bwe kiti nga actually saletako omuzimbi gwoyo site abazimbi bo besides be nasangawo abasinga ye yabaleeta ng'akuba essimu n'agamba nsindiza omuzimbi bw'ati yoge agenda kukola kino ne kino mubuuze agenda kukolera ssente mmeka nga nze negotiatinga ennyumba naye yazimbibwa oba nagizimba neggwa completely okumanya nagizimba neggwa nemusengula n'omusengula okuva emuyenga ajja ayingire eno gyetumaze okukola renovation kuba buli kimu bakimenya I think ennyumba eyo 90% babimenya ne babiteeka wansi nenziramu nensitula buli kimu. Namubuuzizza obanga mu kukola obutawiira buno yabanga asasulwa nantegeeza nti ku ky'okumuwa ensimbi yabanga tajula. Yampanga omusaala nansasula ne buli lunaku at the end of the month nansasula ne buli lunaku. Kyokka Stan nga bw'atata kwetereebeka waatajja NAVIO yasuubiza Abdulnasir akabaga akamwebaza mu butongole olw'omulimu amakula gwe yali amukoledde. Laba ate omukwano wakati waabwe bwe gusattulukuka nga n'akabaga takafunye. Yali yansuubiza pate okunkolera pate ne pate yampa yakomera nakunkuba kwagala kumenya kugulu. Yansuubiza pate appreciation. Embeera y'ensi okutandika okumuddugalira n'okutandika okuyoyoma nga bwe nakutegeezezza ku ntandikwa wano Kalumanyu era yenna waatandikira. Mala omusengula tuyingira ennyumba ebintu byonna nze yabyejjirayo emuyenga n'emmotoka kuba yasomba emirundi 5 oba 4 kante ennene kuba inamu n'ebyuma nga washing machine
tibyote zizitowa omuntu omutenza gisula oba 10 betaaga kafoko lifta kanta n'engeri k'ekisitula ne bakiteekako ku moroka ne babireeta. Kati wayitewo wiiki 2 ng'ennyumba agiyingidde nga tulinawo ke. Olunaku lumu nansaba receipt eza final touches kuba buli kimu kyali kiwedde naye nga bakoze bali maze okukola amadirisa naye waliwo obutimba bwe bateeka mu madirisa okuziiza ensiri okuyingira emanju. Yes, kati bateekamu obwo obutimba naye before nga tebanabuteekamu tebali mu langi, kati bali tebayinza buleka kati buli mu langi. Mbu waliwo eyamulima empindi ku mabega najja apokera NAVIO ebigambo nga bulijjo Abdulnasiri bwe yeesibika ssente ezimu ezamuweebwanga okugula ebyabanga byetaagisiza mu kuzimba enju, kyokka ate buli ekyagulwanga buli lunaku Abdulnasiri agamba nti obupapula baziyite receipts obulaga ebyabanga biguliddwa n'omuwendo gwabyo zonna NAVIO nga zemuweebwa. Agamba baamugamba nali mubba nali mukuba enjawulo every single day buli ekigulibwa besides their receipt kuba ebimu tibabiranga bya receipt. Okugeza baguze omusenyu transport agenda omuleeta okuva yonna gy'avudde mpaka ku site tebakuwa receipt wabula ngo ndokola era actually nza akatabo koncha akaina ebisigadde byonna abitwala akatabo akalimu buli kimu kaina mu ngalo zange 5 buli kimu kyenna notinga. Olunaku olwo twagulanga bye tuguze list n'embalansinga n'enkola toto n'enkola sum of the toto n'enkuba ekifaananyi n'enkiteeka ku WhatsApp ye abeere nga abiraba on a daily basis. Yabaffe ani yagamba NAVIO nti Abudu bulijjo amubba? Simumanyi era tamwogerangako. Nze naawe alaba vidiyo eno, nze naawe ali mu kumbuuza ebibuuzo naye kamwa kwogera nnyamba abirabe. Nzikiriza ekitundu ekisooka nkiwunzikire wano mu bunnambiro ate nkomewo n'ekitundu ekyokubiri. Abdulnasiri atubulire kiki ekyamuviirako NAVIO okumukuba n'okumutwala ku poliisi asibwe beppo n'okutuuka okumuwambako ebibye byonna okusigala obuggo. By'oba olindirira mu kitundu ekyokubiri oli kujja MTV Uganda weeyongera okumanya.